Because abamukwana gwange for a while, he used to mentor me, ngampa advice, do this, do that. Ng'omuntu omukulu mu industry. Tubaako n'abayimbi be tusanga, abamu ne baba useful, abamu ne baba helpful, nakulaga direction, nakuwako advice. Ng'omuntu abadde mu industry, he was that kind of person. Became friends and then later had a collabo together. Sagala bulimba baleta sagala kuvaawo awo oli, yeah. And that's it. Nenze wamanjagala okubuuza. Okikoze otya okubanga okoma kafigako? Biri bintu bibiri byokka. I mind my business. Kyekinyiriza. Kozi n'ekirala sigeya abantu, sifiira ku bantu, sibabaako. So I focus on my music. Abantu nababaako bebinyiriza. Ebikuumye n'omubiri gwange. Abasajja bakimpadde mu industry eno abakwana ogenda bakolera kikuba olunakulabako bwe bati they will just attack. Tebalina kye baŋŋamba, tebalina gye basobola kunsanga kubanga ndi busy nnyo kola music mega hit songs zigenda okuleeta grammy nominations, si nominations tugenda kuba ku nominations wabula n'awards ogenda kuba ozireeta. Twasemba nga tukulaba oguluba ne yali ex-boyfriend wo ng'akuzoganya. Ex-boyfriend wo. Byakoma wasooka otuliiremu. Byaggwa 2024. Buno mwaka mupya, that's in the past. Byaggwa twabi. Kati olina boyfriend omupya? Oli single? Single and not searching. I am busy. Gloria. Doing music. I want to represent the country. Abantu basudde industry yaffe. Kataddemu ebintu bingi, politics, bagenze industry kabusi mufo ky'okwambuka other countries in Africa batuyitako. We need to wake up as an industry. And focus. Buli kimu kiri ku natural. Nebaza Mukama Katonda went. Yennyabo. And n'ekirala, I'm too fine. I'm beautiful and I know and I'm grateful to God and I will not hide it. I will show it off. So if you don't want to see it, Alali. It was so successful. I had the biggest hit song in Uganda of the whole year. Nyash, See Me, finally with Victor's. It was successful. I was fully booked. 2025 is about to be 3 times better than that.